Tikomanda Yesu watudumira abalabe baffe. Komanda Yesu watudumira abalabe basasama. Komanda Yesu watudumira abalabe. Oh, Komanda Yesu watudumira abalabe basasama. Bakimanyi nti nno Komanda asinga. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kubeerayo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atukuumye nate n'atukomyawo era mu kifo kino nga tukyali balamu. Abalina ebizibu eby'enjawulo tubasabidde Mukama abibayiseemu. Abalina okulumizibwa okw'enjawulo, abalwadde n'ebizibu ebirala ebiteebereka, ate nammwe abasanyuse nga Mukama abasanyusizza alina kyabakoledde, nammwe tubasanyukirako. Mukama yeebazibwe, yebala obbakola obulungi obutayogerekeka. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'e11 omwaka ogwa 2021. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo kya Exodus chapter 14 verse 23 up to 25. Era owandiika omutwe ogugamba mu lutalo lwe tulwana Katonda waffe mwali, Katonda yatulwanira entalo zaffe. Njagala kwebaza Katonda olwammwe mwenna n'olw'obubaka bw'eggulo ne vidiyo y'eggulo mwagitambuza, obubaka bwatambudde okusinziira ku response ne vidiyo engeri gy'ekolamu endaga nti obubaka bwatambudde. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, mmwe mufudde puroguramu eno kyeri. We mutali mwali temunnaba kubaawo, puroguramu eno yali tennaba kufuuka ekyo kyeri. So okubeerawo kwammwe kwe kwagifuula ekyo kyeri kati nga eyogerwako all over the world. Waliwo omuntu omu akedde okunkubira nange ffe tuli eno Mbale Bugwere, Mbale Budaka. Waliwo eyaŋŋambye alina ekifo ekimu kye yali agenzeemu awo e Kampala. Yali alina ebintu byakola nga data mungi, nga yeetaagisa data mungi. N'abaako ekifo ekimu kye yagendamu ekirimu wifi. N'ateekaawo laputopu ye nga bw'akola by'akola. Yali alina research na biki byonna byaliko. N'akola bw'ati. N'asabayo awo ekyokunywa n'agamba munditere awo ekyokunywa njire. Kumba azze kukama wifi. Abaali awo akama wifi nga wanantaddeko wanandaba ali mu kumpuliriza nga bw'akola awo agundi awo ebintu bye. Weyita eyamuleetera mu woteri ennene. Weyita eyamuleetera egundi amulinda amusasule agenda okundaba n'amubuuza oyo omulenzi omumanyi naawe omuwuliriza. Nammwe abasoma muwuliriza ono omwana. Munaye naffe tumuwuliriza ffe aba P7 anti oyo owaffe waba P7 ba primary bwe tulina yekka. Nammwe mumuwuliriza aba laptop nti ono omulenzi tumuwuliriza. Omusajja yaŋŋambye bakuwuliriza mu ekifo ekyo nkyogere tebabagobe. N'agamba munaye ffe tubadde tumuwuliriza wano ffekka nga tetwogera. So njagala okubeebaza mwenna all over the world nti mutambuza message. Olaba mwatuusizza message ewa Uhuru. Bannakenya kati bakimanyi, gavumenti ya Kenya ekimanyi. Naye muyongere ogigamba nti Museveni yagambye agenda bassala paka nga Ruto ayiseewo.
ate waliyo n'ennabbi emabega wa Museveni waliyo nnabbi alagula bwe mulaba nga Ruto alidde asimusaayisibwe kugenda okuyiika Katonda yennyini yagambye nedda si Katonda. Omanyi Pastor Bugembe ye yagamba bw'ati nti ye tali nga bali abamwogeza ebyakajanja. Yagamba nze sitera kwogeza Katonda ng'abaana abamwogeza ebyakajanja. Waliyo abamwogeza ebyakajanja. Ako kajanja temujja kuteesa kusalaasala bannammwe mutugambe mbu Katonda ye yayogera. Ekyo tukiganye. Ate tukiganye mu linnya lya Yesu tekijja kubaawo. Now, mbaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu sikyasobola basoma mannya muzze bangi nnyo sikyasobola basoma mannya naye mwebale kubeerawo njagala tugenderewo direct mubiriwo. Omanyi okusinziira ku kyawandiikibwa kino kyembaleetedde Katonda waffe yalwana. Eggulo bwe nazze ne mbreaking ebintu byonna breakings bye nayogedde okwabadde okuba ekisaawe ky'entebe okwabadde okuba ebifo eby'enjawulo ne message yonna nga bwe nagyogedde luli nayogera ebyaba refugees kati bakoze bwe biti buli gundi yonna bagiyimiriza eggulo message buli meeting eyabaddeyo bagiyimiriza era tewali kyabaddeyo bagambye bwe bati kati Museveni agenda kukolera ku directives. Museveni am going to dismantle you. Yagambye kati okay. Message webanga etambula mu meeting aziyimiriza. Era nekambabulire gyayise leero kanjogere kubanga tinnaba kutuula leero ayise Nabbosa Joyce Nabbosa Sebugwawo ogu gwagenda okwogera naye ogu Joyce Nabbosa Sebugwawo eyo njitegedde ntya ogu simanyi oba agenda beerayo kawungezi simanyi oba atuuse ogu Joyce Nabbosa Sebugwawo kati agambye ebya meeting bijjeewo bibadde biyambani bijjeewo naye era nebyonoyogera nja bitegeera gwe gwona okubira essimu nja kugimanya katulaira ayise ow'ekiswalo Nabbosa Joyce Sebugwawo yekka gwayise leero naye era byanamugamba nja bibabwira. Museveni His Excellency yagamba bw'ati batusigamu Katengo naffe kati tubaddize Katengo. Museveni tumuddize akatengo ali wali atekena nedda. Museveni tuuza meeting ate ne bw'onooba tuzituuziza Museveni alimu akatengo lwakuba mmwe tebakabalaga kyova olaba nze bwenzija njagala mbalaga ebiri mmwe bye mutalabirawo mangu kubanga wano yabateekako bitivi ebitalina makulu ebirina makulu mujja bijja wano naye eyo ngenda gendayo katusooke wano. Waliwo ekintu ekitandise waka nakafuna abantu babiri kubanga kyakatandika bw'osindika ssente era ab'Uganda bannange Katonda yeebale bannayuganda mugenda kufa enjala anti ffe tubadde tubasindikira ssente kakati muwedde. Bakola bwe bati bw'osindikira omuntu ssente ng'azigirayo mu banka simanyi Western Union simanyi UBS ani ziyita mutya MoneyGram ebyo kakati batandise kukola bwe bati mbufe abali ebweru ffe tusponsoringa abatujjwa bakuba bbomu e Uganda. Kati omuntu bw'omusindikira ssente omusindikirako visa kopiyo ne passport kopiyo n'abitwala mu banka ne bategeera nti ono ASP Asiimowire yeta sponsoringa bayeekera aba aweereza ebeni oyo ne bamuwa. Kati bwe bagira ne bagamba aha ono ASP Band Politics ya sponsoringa abayeekera ezo ne bazikwata n'abadde azinonye ne bamukwata. Kati mwebereremu Museveni anoonya details zaffe mwebereremu nga muweereza ssente. Bw'oba toyina tekinologi aweereza ssente ku kabokisi k'omuntu wo kuba nze ezange teziyita eyo ezange ngamba mama Ebeni genda oyimirire ku kiswa waggulu genda oyimirire ku kiswa ndeete. Waliwo omuntu yangamba mbu waliwo omusawo Omuganda ali mu bitundu Wabigalo awo yali awo Wabigalo Zigoti Wabigalo around mbuno yagendayo ku musawo omusawo n'amugamba muzzukulu balance onoomuleeta nti onoomuleeta muzzukulu nti muzzukulu bw'ogaana ng'okuleeta balance wange ojja kundaba. N'amugamba jeje nja mmuleeta n'agenda yali abeera Butambala eyo
bwatuuka n'azifuna n'amukubira essimu n'amugamba jjajja ka balansi nkafunye, n'amubuuza okafunye nti genda oyimirira wali ekiswa ozikwate mu ngalo, zikwate mu ngalo ng'oyimiridde ku kiswa waggulu. Omuntu n'agenda ayimirira ku kiswa bw'ati, n'amugamba kakati kebera mu ngalo, yagenda okukola bw'ati nga teziriimu oyo tekinologi. Kakati nze nange ngamba mamebe niyimirira ku kiswa ndeete, nayimirira ku kiswa nendeeta. Kati atalina tekinologi oyo owedde, atalina tekinologi oyo owedde. Kati mugenda kugamba kano kapasita kasawo kaganda, kyentegeeza nze zange teziyita mu bbanka. Buli lunaku wabaawo omuntu ava wano agenda nga mugamba zino batwale baguleko ennyaanya, baguleko obutungulu, sukaali ye nga bwakyalimu, abanajja enkya be banaleeta ezo sukaali. Buli lunaku ennyonyi esimbula wano n'egenda eka, ziyinza okunnema okuweereza bw'oba olaba zinnema. Kati mwebeereremu. Shamimu Malende mwamulabye nga ayogera jjo mu kooti ne ku mawulire. Ebintu Shamimu Malende bye yayogera, byayogedde nabibagamba dda. Lukwago Shamimu Malende afe, nze bino nabitegeera dda, saabibabuulira. Nabagamba Lukwago ali mabega w'okutiisatiisa Shamimu Malende. Simanyi oba amusigamu katengo oba ddala ayagala batte Malende oyo Lukwago, kubanga Malende yabadde tannabyogera, nze nabyogera wiikisi 2 emabega oba emu. Aba ASP Bible and Politics mubijjukira nga mbyogera. Oyo Lukwago ne FDC, Lukwago ne Besigye be bali emabega w'okuti Malende afe, Lukwago ne Besigye bamutiise Lukwago ne Besigye, kubanga ffe Uganda tetulina bwe tuwaaba. Wulira, Malende yagenze n'agamba Oweekitiibwa Omulamuzi bakake bampe obukuumi Oweekitiibwa Omulamuzi. Oweekitiibwa Omulamuzi alina kye yaleseyo kye wadde agenda omugamba, yadde agenda mugamba naffe bakatuttamu Kagezi tetunnamanya ani yatta Kagezi, obukuumi bwatubula, wabula agenda ku poliisi. DPC ne UPC be bakkirizibwa, ne UPC be bakkirizibwa okugaba obukuumi. Yagenze okugenda ku DPC UPC okubagamba bannange twagala obukuumi, ova bakatuttamu Kaweesi tetunnamanya ani yali Kaweesi, gira olindako. Uganda tewaliyo kikola. Naye wulira, ekimuvunaanyi okimanyi, ekimuvunaanyi okimanyi. Bwe muba mulina obujulizi nti Sseggirinya yatta abantu ne Ssewanyana, lwaki mutiisatiisa looya we? Lwaki mutiisatiisa? Bannange njagala, bannange kati ndimu omanyi nakwata vidiyo za Nabakooba. Kati Nabakooba kye mugamba kyakola, mugamba va mu kalulu, nangamba nvuddemu. Nsobola okumuyita ne mugamba Nabakooba genda weewandiise, genda odde mu kalulu kuba amanyi nnyina kye nnina. Njagala nkwate ku nudizi za Museveni, kye nnaamukola Katonda y'amanyi. Mbabuulira nja mubagirako nga ndi wano. Museveni waayo Entebbe bw'ogaana mbute, Nabakooba yavudde mu kalulu. Bw'oba osaaga ggwe social media giveeko, waliwo omuntu omaze n'angamba bambi nze ndagaako nedda. Nabakooba yavudde mu kalulu. Okuggyako musabe nkyuse bukyuse omutwe gwange gukyuke, anti baagamba ndi mulalu. Nkiri ku makya ŋŋambe lumu, Nabakooba adda mu kalulu ogaana mbite. Mujja kulaba nga Nabakooba agenze kwewandiisa bannange tulonde Emitiyana, kuba nze nnyina gundi ya Nabakooba. Nabakooba nakusonyiwa lw'abaana, Lwasa yagamba naye otambuza bino ebintu walowoozezza ku baana bange. Lwasa si bwe yagamba? Kati ne Nabakooba nalowooza baana ne muwa conditions. Kati gye mugamba jadda bwe mugamba Nabakooba linnya ennyonyo gy'ekkata, mujja mulaba ng'alinnyaze. Nabakooba va ku kugoba ku bwa minisita, nenkugamba buweeyo, nenkugamba buweeyo ogambe nzizizaayo obwa minisita wa Museveni, mbukugobeko. Nabakooba mbukugobeko nga sirowoozezza ku baana bokulya, mbukugobeko. Najja wano ne mbagamba ekintu. Lukwago yali emabega w'okutiisatiisa Shamimu Malende. Shamimu Malende kyenkugamba kiri ekintu kimu, yimirirawo. Kubanga poliisi gye waddukidde bagitamu Kirumira, bagitamu IGP Kaweesi, tebamanyi yabatta. Obwo obukuumi tebulina makulu.
abalamuzi bakubuuliriddewo kagezi bakamutta titumanyi yamutta kati bo tebasobola kwekuuma bakuwa obukuumi genda mu maaso ga Katonda gamba Katonda era nkugamba tukusabira fe wano Katonda yatuyita kusabira bantu ugenda olabe Wameri anyirira okufa obufe Segirinya yazze engulu Segirinya agenda wona mumwe nawana abasinga Segirinya wammwe yafa alinga lumbuye wammwe abange weebale Segirinya waali ajja kuwona Kabaka waliwo abaamubika Kabaka yafudde bagenda kumuziika abantu 15 leero ku ssaawa 9 n'ekitundu ez'ekiro era kyovula babayi y'amagye mu Kampala Kabaka mufu nimbagamba wange waali owammwe yafa Shamimu Malende mukama akuwa obukuumi wamma genda oweereze genda okole emirimu gyo Katonda yalina obuyinza ku kufa n'obulamu kiwedde ate kakati kikekera Katonda bw'alwana teriyo mulala ayogera ngenda babulira ekiri mu nkambi ya Museveni mu Bayibuli kigavumenti kizitowa Shamimu Malende bwatyo ali mu mbeera ey'okutya naye tumusabira Katonda amusisinkane amuyise mweyembeera naye ng'ekiri emabega waabyo Museveni ne Besigye ne Lukwago bantu basatu kati be bafuuse ekizibu kya Uganda Lukwago nkyamugjamu kuba yeddira nkima Lukwago ye nkyamuteekako olukomera kuba ye tulina we tumusanga naye bano be tutalina we tubasanga abo bo ngenda batokosa omanyi kankubuulire Besigye ne Museveni batunuulire nnyo Museveni enfuga gy'afuga gavumenti Besigye gy'abadde atukola kata mu opposition njagala nkubuuze Besigye emyaka 20 gy'amaze mu opposition mbuulirayo omuntu Besigye gwe yanekyalinga politically nga yamujja from grass to grace mumpe ani bonna yabasanga banene alinga se bwe tugenda mby'omupiira Lukwago Besigye ne Museveni enkola yaabwe eringa ya Jose Mourinho teri musambi wa mupiira kugamba nti Mourinho ye yantendeka omupiira Mourinho abeera ne ssente agula bamanyi ye kasitatuuka mu ttiimu bw'ati ng'agamba teeka wano ssente njagala Adriano njagala gundi njagala Ibrahimovic njagala gundi ng'abagula bonna ng'abateekaawo ng'atwala ebikopo ng'awaavaawo ng'agenda egindi eri gye mbadde nnyina gundi muleete wano ne gundi muleete era waliwo abazannyi abamugobereranga gy'alaga gye balaga ye asambisa bamanyi tafaayo ku kuguruuminga kati ate waliyo Arsene Wenger agula omuzannyi 2,500 ezigula ekindazi e Uganda nazigulamu omuzannyi n'alyoka bafuukira ezzike ye yamanyi bwe yabatendekanga era kasita ova mu ngalo ze toddamu kulabikako Flamini aliwa Flamini yatubonyabonya mu Arsenal Flamini n'afuuka Flamini Herebu n'alyoka atufuukira ezzike awo baani abo Anderson waliwo omwana bamuyita Carlos Vera ne yeefuula Carlos Vera ne beekola ekintu awo ne beekola ekigenyi waliwo Owusu Obey agamanya ne wenjogera abamu mu byemizannyo temubajjukira naye buli yavanga ewa Arsene Wenger ng'afa bwe yabeera mu Arsenal nga bazibu nnyo Wenger yatendekanga omupiira yagula Kolo Toure 2,500 ne batuuka okumuwaamu simanyi 5,000 3,000 nga tatunda Kolo Toure muganda wange abo bo tebaguruuminga kyova olaba FDC eri awo enoonya ani addawo tuleete Lukwago ne bakolayo signing eri enka ne bakola signing ani oyo Figo baleeseyo Figaze kati awo nno tuzze engulu naye bo tebalina gwe baguruuminga kati His Excellency Kyagulanyi najja n'agamba mugende mu bodaboda mundeetere Machete ali mu kkomera mutujju Machete Museveni yakwata enkambi yonna ekuuma Machete omuntu omu ate ne bawulira nga tebajja musoba ne bamukuba essasi mu kugulu kulimu ekituli ali mu barakisi muzibu nnyo Machete muzibu Sky Soldier bw'omulaba adduka babadde bangambye Sky Soldier bamukute ne ngamba ani yakutte jeno nva mukubira ssimu nangamba wendi nze nalidde ewa ne nzijako essimu abantu ne beeraliikira naye wendi
gino gyali Bobby Yanga bw'omulaba adduka okitegedde waliwo atendeko mu mupiira waliwo agula abamanyi waliwo Bajjo yabeera eno nga Bajjo muzibu Bajjo yakwata Kayima Entege n'amagulu Kayima n'alyoka yeegayirira mu studio bana ne bavuma ng'ali ne Abitex baali eno nga wingi yaabwe togiyitako bakuba kalayini bwe bati bamalira eri mu box n'agamba mulete Bajjo yasinga okumanya genda olabe Bajjo alinga kabirizi ne bamugamba kati waliyo Geno Full Figure nga muzibu azanya senta wonna atuukawo n'agamba mumuleete Geno kati yagwa eddalo ave Arsene Wenger taddamu kusamba mupiira wantu bali balina Fabregas captain Barcelona negamba nze wano bwe mumpa Fabregas mba mmaze bamuteera ku bwerere okuva mu Barcelona n'agendako mu Chelsea genda omunoonye Fabregas ali luddawo genda onoonye Fabregas Kofe naffe bwe tufuna Van Persie tuba tumaze maani yune tuteekamu byonna ne tusonda sente nange ebiseera ebyo nvuga boda ntaddemu ezange tugula Van Persie mama omupiira guba gwa Arsene Wenger teguba gwa muzanyi bw'otwala omuzanyi omupiira gusigala ne Wenger yawummula nagwo kati bo bano bagula bamanyi kyovula babatiisa butiisa tubakoze byonna bye tubakoze batututte mu kooti tubasinze tugenze mu kalulu tukabakubye ku Facebook tubagobyeko wonna tubagobyeko ku nnyimbe tubagobyeko waliwo omuntu eyampeereza akantu yagambye bwati kabadde bane sinatandika video naye nange leero binnemye babadde mu kwanjula omwogezi anti boogera olulonda kamba ayogera kuno neeri n'agamba abanaye tukube engalo eza gavumenti eriko engalo nizibu olwagambye tukube engalo anti ku buko tebagaana bonna ne bawanika emikono eza gavumenti eriko kakati ate tukube engalo eza gavumenti eddako ne ku mikolo twabagobako kakati bo bali luddawa mu State House ASP Baibandi politics mmwe mubagobyeyo buli kye boogera tukireeta wano Museveni yagambye ebya meeting tubiveeko kenayogedde ku kyokka ebintu biringa bino ebimujijiira embase ya Turkey kati kuzeeko ekisaawe ky'Entebbe nuclear bomb leero bamuteesezaako mu parliament n'ababulira nuclear ndabye muwada abitaddeyo kati parliament nze ngisooka obbimanya mbusimanyi twagala minister wa energy atubuulire twandyetaagisiza ku masannyalaze ga nuclear mbuuza agejjinja mugamazeewo agejjinja gaweddewo mbuuza agayisimba gaweddeyo kwegamba tegakyatumala tuyoke tukolaga nuclear tumwetaaga bakukusabiri bye nabagamba biri mu parliament kati anti nabyogera nasalawo n'agamba anti munnange kakati omanyi tubitwaleyo basooka ne boogera gundi ayagala gundi ne beekweka wamma babalimba lwe mubakwata batandika tambula abo anti bakitegedde ate oba bakitegedde tebakitegedde pasita yakitegedde tugende okitegedde ne Museveni bwe twamu exposinga kakati nuclear agezaako okumuligolayizinga parliament tetwetaaga nuclear muleke tuse nuclear Museveni amunywe mu mazzi Museveni agambye meeting zikome naye ate oyina ozikola ate wonoozikolera nja kuzibeeramu kuba mbeera mu bipale byawo nga nsirise nze mbeerawo ku kipale kyo mpozi ku luno gira mu ppule kati kuoma kafalanyi musajja wattu ng'agidde mu ppule anti omanyi ye talina kyatasobola bw'alaba his excellence akubye press-ups nga naye akuba press-ups bw'alaba yambadde open nga naye ajjira mu open wabula Kyagulanyi kyokola omusajja so Besigye Lukwago ne Museveni kati kyekizibu kya Uganda naye ffe tubalaba tugenda batokosa mujja kutya njagala okuwoninga abantu ku WhatsApp groups zitandise oleeta obuzibu mubeera mu WhatsApp groups omuntu n'aleeta ekintu ne mukidiscussingako ne baba implicatinga ku bintu ebitali bimu ebyo bye mubadde muwulira nga bagamba mbu simanyi abatujju ba ICC simanyi
mbu abatujju ba ICC beewaana ku mukutu gwabwe ogwa Telegram simanyi mbu nno be baakuba gundi ebyo byonna ogwo mukutu gwa Telegram abaana abagulimu bali wano Dubai mulimu Abannayuganda guli wano Dubai nabagamba tewaliyo gavumenti eragula Museveni bajja bintu ku social media ne bagamba era abatujju beewaanya aba Telegram baana Bannayuganda bali awo Dubai be bali mu WhatsApp group eyo simanyi WhatsApp simanyi Twitter group ya Twitter bawanji batweetinga biki bya struggle bwe bati be bagamba mbuno beewaana mbuno be bakuba mbuno bayekera ba ICC mwegendereze WhatsApp group kyovolaba wano waliwo abantu bangi abangamba wire tuteeke mu WhatsApp group eya Prayer Warriors admin akyalumye ejjiiko kubanze siri admin muyo admin akyalumye ejjiiko do you know why byebyo kutu penetrating kutu infiltrating kuyingira omugamba munange ono omuntu asabye ayagala kujoininga WhatsApp group Prayer Warriors tusoke tulindeko twekenenye byebyo WhatsApp group simuzibeere munga muli mumuvinga consciously bajja ne babateekamu abantu omuntu n'ateekawo ekiboozibozi ne mukyogerako bo ne bakizimbirako ekintu ekirala kati ebyo mwira simanyi Telegram baana Bannayuganda bali wano Dubai so nga muli mu group ezo mwegendereze ekyo nkyo njagadde nkiyiseewo now waliwo ekintu twajja mu paramenti ne bagamba tewali kye tusobola kukola simanyi tuli awo baana bato tuyina amalala tetumanyi byakukola kakati okwata otya Kosase gundi oyo nsereko nkubanja sente zange zakuleta mu paramenti naye nsereko mpaddi sente zange nsereko Muhammad nsereko kankubuli ne kulumbe runja kujja ekirungi abasiramu tebaziika muntu nga tebannabuuza ani abanja mukama bw'alimpanga gwo nsoose tebagenda kuziika nga tebayisiza kabbo kuleeta sente zange ekyo ekirungi obuyisiramu bwe bugamba bakwegayira kale waakiri no musonyiwe sente zitubuze musonyiwe wallahi nsereko n'omulambo gusijja gusonyiwa bwe bakuziika bakuziike nga nkubanja alla omusange mu ggulu akubuuze lwaki oli omwana omuto wamuyingiza mu bubbi bw'akalulu n'otamusasula kati ng'oyagala obutagenda na kintu ekyo kwata sente zange nkubuulire ku kiswa bw'oba oziteeka nze nja zijjawo gwe ozitwala oziteeke ku kiswa bw'oti ozirekewo nze nja zifuna naye nsereko ojja kunsasula olimba n'omulambo gwo nja gubanja wamma abayisiramu mwebale nnyo tebaziika muntu yaani gwe baziika we Butambala yali ani awo omunene e Butambala awo omusajja n'amulakira n'agamba mubanja ne bayisa akabbo n'agamba tezinnawera ne bamwegayira bwakiri musonyiwe bamuziika sawa 12 ng'abanja aganye nsereko bwe ndiba sikubanjiriza nga nkusoose Ebeni ali kubanja wamawulira yatujerega n'agamba bwati kakati ngodira Kosase ng'ogiwa Senyonyi amanyiki abadde mu mawulire baana bali awo batototo ng'omukwata ng'omuwa Kosase kati amaze okusiikuula ennyanja mu ntobo yonna agisiikudde amazzi gasiikuuse kakati olwo abisiikudde akole ki era akakiiko tekayina buyinza kakati olwo kiki ekiddako naye mwe basajja mmwe muyina emitwe mwagamba tajja kusobola kati asobodde mbunna ataakole ki naye njagala mbabuuze olunaku lw'osiga ebijanjaalo lw'obikuulayo n'obirya lw'obisiga lw'obikungula mbuuza kugamba lw'osimba muwogo ate lw'oleeta ekibbo n'osimako gyeko emiwogo laba bano abasajja bannaaye wabula NRM muyina emitwe bannange mulina emitwe amaze okusiikuula ebya 2.5 awo nno nga Besigye ye leader of opposition buli kimu tulina Besigye waffe n'atatubulirako nti omwana yinginiya wa myaka 13 nga Besigye akimanyi nandala Mafabi akimanyi leader of opposition ogenga Latigo wafula oguto abo batambulirawo mu kantu kaabwe bwe babuuza bannanga ate mpuuga agabe sanitizer ku miryango kati mpuuga abalaki mpuuga afuuse mpuuga
Mpuuga afuuse mpuuga parliament agitadde ku bikukujjo kakati bamaze okukwata ate omubbi oyo omukazi ani Monica biki Museveni avuddeyo agambye temugeza ne mukwata ku decorated officer simanyi decorated omuntu akoledde eggwanga lino kati Museveni ani yagamba ani yakugamba bwe baba omuntu decorated jeno akoledde eggwanga tebamukwatako Museveni ani yakuwa obuyinza okukwata ku jeno Idi Amin akusinza okukolera Uganda ani yagamba okukwata ku jeno Idi Amin I'm coming for you Museveni yagambye omuntu yenna agenda okukwata ku Monica biki mumunzijukize nammwe Monica bikoze bitya mbu Museveni mbu I'm coming for you na even me now I'm coming for you Museveni Musenero Monica Musenero Museveni yagambye tebamukwatako kubanga ali decorated kati Museveni ani yagamba okukwata ku jeno Idi Amin VCC chu swa ani ebyo byonna bitiibwa bye ani yakugamba okumukwatako decorated ng'olwaleero bye yakola byolimu byotambuliramu ebibi n'ebirungi ebibi byonna wabiyisaawo ebirungi tewabituukako ate ebibyo bikoze n'osinga nawo ani yakugamba okukwata ku Amini now even me I'm coming for you as you are coming for ababagera ku Musenero I'm coming for you omanyi ye Museveni alowooza obuyinza bwonna bubwe bwagamba I'm coming for you tudduke even me I'm coming for you anti ababalala bonna bakutya kyetagisayo wa boda omulalu I'm coming for you ngeze nkugoba okwate erinnya Jacaranda bw'osukkanga ku Jacaranda nga siyenze omanyi Museveni yabatiisatiisa kati kambabulire ekyo ekintu kya Musenero ekyo ekintu kya Musenero mujjukira ani yasooka okubuleekinga amawulire ga Uganda okukola eddagala lya COVID ye nannyini gundi eno ye nannyini project kyova olaba kati ajjeyo ebipale agamba temukwata ku Musenero Museveni yayimirira ne Kadaga n'omwana we waffe wali ejjinja simanyi bamuyita ng'obi lugoloobi ng'obi n'omusajja omuzungu ayina ekirevu ng'ekyembuzi ennume kyali bwe kiti kirevu kiringa ng'ekyayisimu Lexus yali ayambadde essaati njeru ng'agifunyizaako emikono bw'ati ng'ayambadde jjiini dokita be basooka okubuleekinga amawulire g'okukola eddagala lya COVID Museveni ye yalya ssente ezo kyova olaba avuddeyo okulwanirira Musenero kati ebyo tebabibaddiza era tebabibabuulira kati nze atakubyangako memory omanyi ne bw'okubya memory ng'olina gundi osobola okuba nga obeyo waliwo yakubya memory naye ate muzibu nnyo nze yange saagikubya naye ate era nange ndi muzibu bayimirira Kadaga ne Museveni ne batugamba bagenda kukola eddagala lya COVID era Museveni emirundi mingi abadde nga ajja updatinga ku kukola COVID nga bulwatuula agamba nabagamba ffe tugenda kuguza Abamerika eddagala kubanga libulako katono kyova olaba kati abuuse eri ataddewo ebipale temwogera ku Musenero nabagamba Museveni yenkondo kwe basiba embuzi omanyi nze video zange buli byenjogera mbimanyi ne bwe balintwala mu kooti ndibiddamu yenkondo kwe basiba enguzi ge mazzi kwe banywesa enguzi gwe muddo ogulibwako enguzi okusobola okubeera e Uganda kati bwe baba nga bali mu mateeka babyogedde mu mateeka mu parliament banoonyereza ku muntu ekikubuusa eri n'oleeta ebipale ebyo n'obiteekawo oziyize parliament okukola ogwayo kiki olina ky'omanyi ku Musenero kati ebyo mu tebabibagamba Museveni ne Kadaga be basooka okwogera bakoze eddagala lya COVID nga ne COVID mu Uganda tebannafunayo yadde omulwadde n'ogwo naye mbagamba naye bannaye kati eddagala eryo baalikoze ddi nga tetunnafuna mulwadde baaligerezeseza ku ki nga tebannafuna mulwadde immediately Museveni n'agamba bw'ati tukwate ssente bwe ziti supplementary ne ziryoka zireeta ani gundi ono omusajja yaani ono ow'ekabaale yaani Bahati najja n'agamba supplementary budget ate classified twagala ssente za kola COVID ababaka ba parliament bonna ne bagamba bwe bati bwe kiba kya kola COVID mugende mukole COVID genda oleetera ole ne batikkako ne batwala eza COVID kati bababuuza COVID aliwo eddagala liriwa eggundi gye bagamba mbu egenda tukolera COVID ate eyina endagaano ne kampani ye China okugiguza eddagala lya COVID nga bwe bakola ku mmotoka Uganda ekola baasi Uganda ekoze emmotoka olwatuukako ebyuma
na Southern Sudan, then wano tuba tugatta bugasi era ne ziba nga zitambula. Naye nga wali batugamba Uganda ekoze basi. Ate order eweddewo kubanga America yasabyeko basi kubeza Uganda ze kubanga basi ze Uganda ze zisinga obulungi mu nsi yonna. Naye nga baleeta ne bayungiraawo. Museveni ne bwolaba ayingira mu bintu bya musenero mbwa mu coming for you atiisa bano boogera NUP twasalawo bannange mukwate musenero mu mutuga atubulire waji yateeka ssente Michael Mukula yagamba ngenda byogera bwe munsi ngenda byogera Janet ye yantumanga ssente ne bifiiraawo naye nga tumutegedde ensigo yo bagisimba ejja kumera wanudde. Abagamba mbu tewali kye tugenda kukola njagala mbabuuze. Lwakasiisi bye yakola yasibibwa mu gavumenti ye. Mwawulirako ku musajja gwe bayita Lwakasiisi. Nga bwe bakugamba Lwakasiisi odduka oba toyambadde gwe tofaayo odduka owonye obulamu. Abantu bangi baddukanga bwereere. Weesuulira eyo ddalu ng'okitegedde bannange nadduse bwereere. Awo n'okola nga David. Ne bagamba bannange taata wa Bagundi yeesudde eddalu. Hani taata wa Ebeni ali wali agudde eddalu ali bwereere. Kuba kati tukyalina kyakkola. Ensi ekulabye oli bwereere. Kati awo olina kwejjako waya. Nga Lwakasiisi bwakunoonya bwakusanga bw'odduka. Omanye bakamuta juzi wano 2010 Lwakasiisi bamutameka 29 2 nga bamukwata 80 bamutadde 29 basooka kutanna suru 29 ndowooza 2010 ne bata Lwakasiisi. Kiki mutugamba mbu kakati olwo Ssennyonyi akoze nnyo kakati asibyani gusirika. Tutemye ebiti byaffe bya muwogo tubitaddeyo mu ttaka ate otubuuza mbu n'emmere eriwa gwituleke. Museveni abagamba wano naye bannange mugenda kutegeera nti no siri mulalu. Babuulidde Museveni ekimugjayo nga palamenti enoonyereza kiki palamenti ekola mulimu gwayo. Kati kiki ekimuleeta okubuuka eri yabuusa eri n'alyoka leetawo ebipale. Ani anoonyereza ku musenero decorated. Abannange muyige okurespectinga abantu abali decorated. Oyo mukazi ali decorated. Ani ali decorated ye Uganda okusinga Amini? Lwaki wakwata ku Amini? I'm coming for you. Yes, I'm coming for you. Decorated tebabakwatako. Ani agamba okukwata ku Obote? Obote ali decorated. Yatufunira independence. Where are you? Mu independence. Where are you? Ani yagamba okukwata ku Obote? Ani yagamba okukwata ku Obote? Ensonga z'Obote ne Buganda zaali zikukwata ku gwe wandibalise ne Buganda. Buganda ye muvunaana. Wali naye Museveni ani yagamba okukwata ku decorated Ugandans? I'm coming for you. Buli amulaba kamugambe I'm coming for him. Lwaki yalowooza nti ye yajja okujja for even us we are coming for you. Ensonga za Honorable Segirinya nazo mwaziwulidde. Honorable Segirinya simanyi okunoonyereza kuwedde ate waliyo ababavunaana waliyo ababa simanyi mbunna ababalumiriza bo bali kitalya bali eyo bo balinze. Bano abaweerezanga ssente mbu bo Segirinya ne Sewanya n'abaweerezanga ssente bo babakubye babamaliriza naye abali ku ground abaatema bo bali kitalya beebase balinze kulumiriza bano nti mwe mwatutuma tugende tutema abakadde bali abaatema bo bali bulungi naye bano abaweereza ssente abataatuuka ku ssiini bo bapooja naye Katonda waffe ajja tulwanira naffe tunaasirika kubanga ne Museveni si yali obulungi mbabuulira Museveni tali bulungi ebyo bye bamuleeta nga bamudikoleetinze mbu dikoleted ali awo n'abambaga kati nkugambye genda olabe distance eyabeerangawo olulinga Museveni ayogera obanga atudde distance eyabeerangawo wakati we n'omusirikale nene eriwo kati olabe lwaki kati omusirikale amusemberera. Mumanyi lwaki Museveni yatambula ne muwala we mu kalulu konna nga beekutte bwe bati nga mwe mugamba bannange taata ayagala muwala we omusajja alina omukwano gw'omwana yali tasobola kuyimirira omwana ye yamukwatanga kayimirire kakati gwe kiwakane
omwana amukutteko ate wano alina kikaawa gwe n'omala okinywako kiri kikaawa omumiro ogwo ogenda okudda engulu nga wakinywedde ssaawa 2 odda engulu ssaawa 9 ez'ekiro gwe yakinywedde ku 2 ez'okumakya kikuba kusobola kubeerabeerawo kati omusirikale amubeera wano si kulwa nga asinduka n'agwa bye mbabuulira mazima bwe nva wano nga mugamba wabula mwana gwe oyina olwali wagambye mbona Kasirye Gwanga yamuwumula nkugambye Kasirye Gwanga yamuwumula kiki ekimwambaza pampa Kasirye Gwanga yamuwumula emipiira nze nkubuulidde gwoba wakana kati omusirikale amuyimirirako wano bw'ati kubanga senga muzeeyi asinduka n'agwa ku ttaka oyo omusirikale abeera awedde muzeeyi waffe asinduka atya n'agwa kati abeera awo buli ssaawa kumubaka oli basemberangayo eri mumulengerako bulenge mugamba oli ye bodegaadi we oli asembye eri kati ali wano bw'ati kumubaka naye era Museveni ajja kusindukako agwe ku ttaka mujja mumulaba nammwe mujja kutya wulira ekirala ekiriwo Museveni yali ali mu nsiko n'akola bw'ati yayambalanga eby'abamagye ga gavumenti najja natta omuntu abantu ekiro emisana najja n'abakubagiza nga gye mu uniform asooka najja nayogereza muzeeyi gyebale olina abaana 8 abaana baleete tugende nange tujjeko obote nedda abaana bange sibaagala mu bintu ebyo baleke Museveni n'addayo ekiro najja natta abazadde n'alekawo abaana luweero bwetu bwe yakala luweero okukala okutuuka awo bwetu bwe yakala enkera n'akomawo n'agamba senga mwabadde mwakkiriza mulaba abaana ne badduka ne beegatta ku mutemu kati mujjukira Museveni ebiseera ebyo bwe yagambako emabega awo amugwentu act luweero ani NRA method now it is a NRM za method now za coming now bye bino kati olwaleero Museveni president ayambala ebyabatujju asiige NUP enziro bannange biganye n'olwaleero akubye ebbomu eruweero ebyo bya bbomu kakati ffe tebikyali mawulire mbusimanye Kasese waabaluseeyeemu wano eruweero waabaluseeyeemu najja ne mbagamba eri ddiiro ey'okutega bweganye bagenda kusuula ebikaddekadde nababuuda gye bigenda okuva emubende wa kaweweeta saabagamba bagenda kusuula bibbomu ebikaddekadde bisobole okukuba abantu si kyekiriwo bagamba kibadde kikadde nga kyatalaggatalaga omwana akireesenga scrap why now ebyo byonna nabibagamba lwakuba mmwe mundabanga kikalikyuleeta mwe mulaba kikalikyuleeta ekirina ebikono kakati ekubyeyo 2 naye era still Museveni akyakola loosi kubanga ayagala ette bangi yabadde ayagala kutta baasi bantu 7-8 bonna ne bafuluma nga balamu oyo ye Katonda oyo ye Katonda Museveni buli kyakola tukiraba wabula mmwe muganya okumwatulira nabagamba ekyajja Katula kukubba emmere ku kyalo kukuba ndu ne bagamba Katula gwe otubbira emmere abantu baganye seba amawulire gasomera ddala abayekera ba ADF nga bayambibwako ICC bamaze okuzindako Komamboga ne bakuba bomu ennene nnyo bomu aba ICC babadde bayambadde NUP ensi yonna neetwala ekyo ne wabulawo omuntu ayogera nti gavumenti ekubye abantu bomu nabagamba wali ewaka wo yabakwata bali bwe bati omanye waka yakola method bweti era ba NRM bakitambuza nnyo eddembe ly'okwogera buli kitundu kiina radio yasangawo mmekati yasangawo emu kakati buli kitundu kiina radio gundi ina radio ezo radio yazireeta papasire kubuutikira abantu kumanya abantu baleme kumanya do you know why buli kitundu akiwa radio yaakyo ate nga radio yiye nga bo be bagiinamu ndi omukono information eri mu kitundu ekyo kyovula bano waliwo omuntu ali e Uganda nga tamanyi nti ekampiringisa wali wajiriddewo baasi yonna n'esirika tebakimanyi kubanga ab'ekitundu ekyo amawulire tebagoogedde ku radio eyo
ab'ekisolo bakyali kwoli omwana omwana yakoze ekintu bannange omwana bamuwa omudaali misana ttuku omwana bamuwa omudaali ab'ekisolo ekyo kye bakyaliko leediyo yaabwe yaawo ne baleediyo pulizenta tebaategeerako nti waliwo baasi ebadde egenda ekabaale ne bagyokya buli kitundu yakiwa leediyo kukisaanikira era ab'ebusoga wali ejjinja tebamanya kibadde Namutumba kyokka nga yonna Busoga region kuba ne Namutumba erina leediyo yaayo Kamuli erina leediyo yaayo yonna guleeta Busoga naye ab'ekamuli tebamanyi kifa Kaliro ate nga bonna bakka Kamuli Kaliro naye w'ekamuli tamanya kifa Kaliro leediyo y'ekamuli eriko biki ebiri ku y'ekamuli si bye ebiri ku y'ekaliro bwatyo bwe yatematema Uganda n'ababika entunda babuukira omwo gundi eziriwo buli alina leediyo wuwe leero we wajjawo zino ez'abalokole ne babagamba temufaayo ensi ensuubize tugenda mu nsi nsuubize mu ggulu bayibuli egamba bweti kiri kugasa ki okulya ensi yonna ne weesubya nato obulamu bwo wamma ne bw'otambuza lugabire mu ggulu ogenda tambulira ku mbalaasi waliyo endogoyi zaaka n'omuliro ze mugenda okutambulirako temufa ku nsi ye olumaliriza bw'ati n'alyoka avuga ennene omupiira gugula emmotoka n'omubuuza naye gwe lwaki totambulidde mu lugabire n'ovuga ku mbalaasi ez'omuliro naawe zivugeko kwegamba gwe wasalawo oli ensi yonna weesubye obulamu bwo obw'omu ggulu ne bajja omuntu n'agumira mu bwavu bayibuli egamba nti asoma kyawandiikibwa mwena omukisa mu abaavu kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwammwe n'alyoka abuulira enjiri omuntu ne yeeyagalira mu bwavu pasita n'alyoka asimbula ennene emmotoka emu etudde ku mmotoka nnya buli mupiira gugula emmotoka naye nga yagambye wamma gwe omwavu mu ggulu ogenda kuvuga embalaasi ez'omuliro embalaasi eziri amadi ziri mu ggulu gwe zogenda okuvuga naye gwe musajja gwe tuyagala zivugako ezo embalaasi ez'omuliro tuyagala zivugako abantu n'obasanga nga beeyagalidde mu bwavu anti bayibuli yegamba abaavu obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwammwe ate bayibuli yegamba omugagga ogenda mu bwakabaka bwa Katonda kifaanana nga eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso kale omwavu kirungi nnyo kuba obwakabaka obw'omu ggulu bwe bubwo nammwe ne mubeera awo gundi genda okole munnange ogaggawaleko bayibuli egamba nti omugagga okugenda mu ggulu kifaanana nga okukwata eŋŋamira n'ogiyisa mu nnyindo y'empiso mu katuli k'empiso akakasika eddagala eŋŋamira ogiteekemu eyitemu bw'atyo omugagga olutalo lwalina okugenda mu ggulu kati omwavu yagenda okugenda mu ggulu ne weerabira nti ebikolobero byonna by'okoze ebikukyayisiza Katonda obikoze lwa bwavu sirimu yakukwata lwa bwavu bw'okimanya nti nno omusajja mulwadde naye ate ng'omusajja yalina ssente wakimanya nti omukazi nnamwandu alina siriimu ng'okimanyi ne bbaawe wamulabako wali ng'afyeenya naye olw'okuba ekikazi kye kyasigaza ssente n'ogendayo n'ofuna siriimu n'oyenda n'onyiiza Katonda bwavu bwe bwakutwalayo n'agamba ndi mulwadde naye era osobola okumira empeke osobola okumira empeke munnaaye obwavu busobola okukozesa ekintu okitegedde siganye ne bw'obanga tobutegedde osobola obufuna naye njagala nkuggireyo kiri ekyobwavu nti ebibi byo ebisinga by'okoze obikoze lwakuba oli mwavu wabula omusumba ajja n'abakuba enjiri mwenna ne mubeera comfortability n'ebakwatira mu bwavu ne mubeera comfortable omugagga tagenda mu ggulu kati kirumira tagenda genda mu ggulu bannange gundi tagenda genda mu ggulu Sirwadda tagenda genda mu ggulu anti ne Sirwadda mugagga Bugingo yagambye kati ndi mugagga kale kitegeeza Bugingo togenda genda mu ggulu kwegamba muti mwagala ggulu ensi ensuubiza eri mu ggulu ani yabalimba nti ensi ensuubiza eri mu ggulu naye ani yabagamba nti ensi ensuubiza eri mu ggulu mujjeyo ekyawandiikibwa mutubuulire oba ensi ensuubiza eri mu ggulu Kanani eri mu ggulu Kanani eri mu ggulu ensi ensuubiza eri mu ggulu kati ate olwo eggulu wali basajja mmwe eyo enjiri ne bagibuulira abantu emitima ne gibeera awo abantu ne beeyagalira mu bwavu kubanga bagenda okuvuga ku mbalaasi ezijjudde omuliro kati ate n'ezo embalaasi tojja zivuga kuba ne mu ggulu tojja tuukayo lwa bwavu twabadde tuli awo so Museveni kati ayambadde ebyabatujju
ngali mu gavumenti atta abantu asiiga NUP ab'ekinaana baakuleka n'obasiiga enziro naye ffe tujja kwambula kati ne bwakuba kibomu ekikadde eyo ago si mawulire kuba twabimanyirawo ebintu yabijja mu lusozi underground ekaweweeta njagala yeegaane sabi bagamba wano bali babikwekaddanga biri eyo babitambuza ne babipulesinga abantu we banaagirira naye era kyaganya okukwata NUP ne bwona okola otya twabadde tuli awo ne ziryoka zireeta Amos Lugolobi n'agamba bw'ati amasomero situgenda bayamba mugende mwenoonye mulabe engeri gye muddamu mu masomero ffe tetulina ssente. Muka Museveni yakayogera emirundi 3 ng'agamba gavumenti yeeteeseteese okuyamba amasomero okuddamu okusomesa. Muka Museveni okuva COVID lwe yajja ne baggala amasomero bajeti ya Ministry of Education ekola ki kubanga temwagirekayo bulijjo muzitwala. Mbuuza Ministry of Education ng'amasomero gamezeemu ebiswa eyo budget ebadde eragawa buli financial ya Ministry of Education mwe abamu kubasinga ofuna sente ezo zibadde zikola ki okuva COVID lwe yajja. Kati ekyo Uganda tebasobola kyogera nga temunnaba nga mugambe temugenda kuyamba masomero mutubulirize sente zibadde zikola ki financial ya zonna ze muzze mufuna mubadde muzikola ki nga Ministry of Education eri kutaka tekola. Abasomesa bakaaba tebalina misaala bagambye bwe bati baba obuwumbi 2 wabula abasomesa balemereddwa okweorganizinga okwejjamu omuntu akwate sente azibagabire kati abo be basomesa be mwagala ffe tutwalira abaana baffe basomese beni babasomese ekinga they are not organized naye ekyo manyi kiki ekitegeeza Museveni yaba disorganizinga buli lwe organizinga ngeno wamera ya kabondo nga kajja kakuba bano agamba nze mbadde ngenda zibawa naye musooke mukkaanyaawo bwe bamala okukola bwe bati ng'amerusaawo akalala talina ssente Museveni talina ssente ajja mu bigambo n'abagamba mbawadde ssente Museveni talina ssente kyekimukubisa abantu bomu. Kati mwabaleka wano nga mweyuzaayuza bwe mubanga abakkaanya nga wali wamerawo akabondo akalala ng'agamba baddira ddala omusajja omusomesa bagamba oyo si musomesa tetumumanyi oyo asomesa wa tetumumanyi oyo ne babeera ku ekyo nga Museveni agamba anti gwe mbadde ngendo ziwa ate gwe mbadde nkakasiza ate mugambye si musomesa awo mwetereeze kubanga bakamala okunziba ez'Emasaka bwe nali ngenda okukompasatinga abantu bajja ne batwala ssente za Mulambo nga tesibe banannyini Mulambo ssente za Mulambo baazirya kuba munnange alina reference agamba abasomesa baganya okwegatta bwe baneegatta njabba wa ssente talina ssente basajja batu ne bakazi batu bali eri beetaagula Museveni talina ssente z'abawa mbabuuliridde wa. Muka Museveni yajja n'agamba agenda kuggulawo amasomero ali ssente weeri amasomero bagenda bawa ssente wabula baggulewo akawunti babateereko looni kati Amos Lugolobi azze ssente tetulina wabula tutaddewo obukadde biliyoni 2 abatunda kabalagala abatunzi b'amenvu kasooli omwoke omufumbwe biku biyenje buwundo nkukunyi munyeera abo bizinesi entonotono mujje muzeewoleko naye n'ab'amasomero mukkirizibwa ku miliyoni 2 kati ogenda kuwola ssomero ki nga eyo bajeti ya ssomero limu basajjamu muyina emitwe oyo omukazi yajja kutta education nabagamba mutuuze abaana bammwe mubeesomeseze nga Ebeni nababuulira mukwate abaana bammwe mubeesomeseze mwagaana abaana bagenda kudda mu ssomero eririwa babalimba. Muka Museveni yatugamba njagala mbuulire budget gy'abadde ajjayo yaki abadde agikozaamu ki sente za Ministry of Education zibadde efuna buli financial year zibadde ziragawa zibadde zisasula abaki abatakola abasomesa bagamba tebafuna misaala tujjeko ez'emisaala endala zibadde ziragawa babawa za misaala zokka endala ziriwa. Ekirala omukazi oyo Muka Museveni alituusa nze oyo omukazi ekisanja kya 2011 ekyo kyembagamba kye nali mwenaleemu wakati nga mukubba akalulu oyitanze
omukazi oyo yayimirira ekkololo naliwo n'agamba omulundi guno gwokka mumpeere muzeeyi akalulu afuge kinaagende. N'abuuza baliwo abanampeera olwo nga batugamba First Lady mulokole olendyoka ndaba omulokole ng'ayogera. N'abuuza baliwo abagenda okumpeera muzeeyi akalulu bannange ku lwange nze omu kubawanika. N'agamba ku lwange bannaaye mukamumpeere munaakamuwa konze maama era nenkamuwa 211 nenkamuwa n'okubba n'enziba tutuuka 216 omukazi y'omu n'akomawo. Bannange aliwo amumpeera awo we nayawukanira n'oyo omukazi. Bayibuli egamba sitaani ye taata w'abalimba. Bayibuli yekyogera sitaani ye taata ye jjajja w'abalimba. Oyo omukazi kasita yannimba 211 kati ate era azzeemu. Yagamba amasomero ngenda bawa ssente kati ate bebamu kakati atumye mulala bagambe tetulina ssente kati ze watusuubiza ani yaziridde. Ze watusuubiza ziri wazaala zeewa wabula Nabbanja akwata n'agaba kakati ng'abapoliisi. Ssewanyana yabagambye bwe mubanga musula bubi mukkirizibwa okuba abantu essasi gundi amasasi mu mitwe. Omusajja yasitukidde mu musomesa n'amukuba essasi mu mutwe n'amutta. Ssewanyana yagambye oyo omusirikale tavunaanibwa ku lw'okubanga asula bubi. Ssewanyana weetereeze bajja kusiba. Kakati mbuuza bapoliisi mwe mubeera n'emmundu ne mukuuma Nabbanja n'akwata obuwumbi bw'essente n'agabira abantu mutwalo. Museveni agabudde mmwe muyina emmundu mumukuuma. Bwe mumala osula obubi nga mujja mutukaabirira lwaki awo tokookinga emmundu n'okuba Nabbanja essasi mu mutwe? Essente zammwe ezandizimbye barakisi azigaba mulaba wabula bwe mumaliriza ng'ogenda ng'okwata ng'okuba omusomesa essasi mu mutwe. Lwaki okuba omusomesa essasi mu mutwe nga Nabbanja agaba ssente zammwe nga mulaba? Lwaki? Nabbanja alina ssente ezitaliiko accountability azigabira wonna wayagadde. Ekkanisa nagiwaayo simanyi 5, ekereziya nagiwaayo 6, gundi nagiwaayo mmeka. Abaana baffe tebalina ssente zigenda bazza mu masomero. Jonna bagamba Museveni is fighting for survival naye buli kyakola kizitowa tekiyitamu. Do you know why? Tugenda mu Bayibuli mugenda kimanya. Mbu bonna babateereddewo obuwumbi 2 bonna beewola obwo. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Wulira, njagala okubebaza mwenna abasiiba. Ekisiibo kino abamu basiiba olunaku lumu olw'omusanvu, abalala basiiba okuva nga 7 ne basiiba ennaku 7 z'ennaku 14 bajja bivamu nga 14. Mwenna muli batuufu era mwenna mwebale. Eyasiiba olumu nga 7 oli mutuufu, asiibye ennaku 7 naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Naye gwe wulira, bwe tubayita okusiiba n'okusaba kye tukola tukitegeeza. Kubanga Katonda yekka yasobola okututaasa mu lutalo luno n'aluwewula ku sayidi yaffe n'aluzitoyeza omulabe waffe. Museveni okutuuka okugamba nti miitingi nzijjeewo si mirembe, ate era ne bw'anaazijjawo nja bimanya. Ate agenda byogererawa mbu n'atulakinga amasimu nange nsobola okuwulira gye wakubira Kabila gwe wagiŋŋamba, gye wakubira ogundi ow'e Tanzania gwe wagiŋŋamba, gye wakubira ono ow'e Zambia omuyambi we n'agikwata n'agamba taliiwo. Omusajja w'e Zambia ono yakali ono His Excellency gye yali agenda okubeera omugenyi omukulu tayinza kukwata simu ya Museveni. Yamukubira essimu omusajja n'agaana. Omuyambi we n'amugamba taliiwo, mbuulira ky'omugamba. Njagala Museveni we eyo yali mu meeting n'ebyo nja bimanya. Mwekambabulire Katonda tumuyita kutuwewulira lutalo luno azitoyeza omulabe waffe. Essuula eno eya Exodus nagisomesaako yonna, naye mulimu ennyiriri buli lunaku bw'oddayo gisoma ozisanga nga zanjawulo buli lunaku Bayibuli nga bweri. Olwaleero waliwo omuntu ayogeddeko nange
nayogerera mu ssuula eyo ate nga gye mbadde ndeeta. Bayibuli egamba bw'eti, Mukama yagamba abaana ba Isirayiri, bwe musimbula wano mugende musule mu bitundu bwebiti ne bwebiti ne bwebiti, bwe mutuukawo mannya gali awo mazibu, bwe mutuukawo musule awo mubeere awo, nja babuulira ekiddako ku redisi. Falaawo intelligence ye nemugamba bali okuva lwe baava wano bali wali beebase ko Falaawo eddungu libatuulidde, eddungu libalemeredde, kati ate leka mbagobe. Naye nga Mukama yagamba Musa nti gwe mmwe mubeere awo, nze eri ŋŋenda mutaanuula nga nkakanyiza omutima gwe ajja abagoberere, nnyina bwe mmutwala. Bwe bamala okujja nga intelligence emugambye biri wali byebase, tebirina kye bikola, biri awo biringa ebisiru bibuliddwa bwe biraga, n'agamba kati baali balowooza bagenda kulagawa eddungu libatuulidde, n'abagoberera. Naye nnyina kyenjagala mu lunyiriri olw'23, 24 n'olw'25 olw'essuula eyo eya 14. Bwe bamala okujja nga babasemberera, Bayibuli egamba bw'eti, empagi eyali ebakulembedde n'enkyuka n'ejjedde emabega wa Isirayiri. Mukama olwagamba Musa nti golola omukono gwo n'omuggo gwo oyabuluzeemu ennyanja eno oyite awakalu, empagi eyali ebakulembedde ekiro mu kisisimuka eky'omwenda, empagi ye yabakulemberanga. Bayibuli egamba bw'eti, empagi n'ekyuka n'eva eno mu maaso nedda emabega wa Isirayiri, n'eyakisa omusana ekiro ku sayidi ya Misiri gy'eva. Bano ne babuluzaamu ennyanja ne bagenda, Omumisiri ne bimusobera. Katonda wamala okukola byonna, empagi n'evaawo neddayo eri gy'erina okuba. Omumisiri najja ayingira redisi naye agoberere, nga Mukama ng'amaze okugamba Musa ogenda kuyita awakalu mu nnyanja. Naye nnyina olunyiriri olw'25 lwenjagala, Bayibuli egamba bw'eti, Katonda n'aggyako bannamuziga ab'amagaali ga Falaawo. Bayibuli egamba yali alina amagaali 600, simanyi n'amalala agava e Kaweweeta, waliwo bino ebyali embuya ku Barakisi, waliwo ebyali Makindye, byonna baabijjayo. Bayibuli egamba ne babyongera ku 600, byonna ne babireeta. Bayibuli egamba byonna n'abikuulako emipiira. Embalaasi nga zisika ekintu ekitatambula, nga namuziga amuggyeko, namuziga kitegeeza mipiira, nga bw'olaba ewirubaalo, ekyo ekintu kya wirubaalo kye bayita namuziga. Ogwo omupiira gwa wirubaalo. Ate omanyi mmwe Oluganda lwabalema, nange munjoga mu Luzungu, naye mu Luganda nja batwalaganya. Bayibuli egamba amagaali n'agaggyako bannamuziga. Kati gw'oba olowooza bannamuziga baana baani? Oba bannamuziga baali bantu nga yabatikkulako? Nedda, n'aggyako emipiira. Embalaasi ne ziryoka zikulula ebigaali, mulimu tiyagaasi, mulimu emmundu, mulimu obusaale, ng'embalaasi sipiidi ne yeesala. Naye ate nga zirina okugenda ne bawalula ekintu. Kati teeberezaamu kubamu akafaananyi nga loole esika konteyina, nga konteyina yeewalula bwewaluza, emipiira gyonna gyaweddemu omukka, n'empanka zamenyese. Wabula ono ye ddereeva ali wali alinnya omuliro, emmotoka tegenda, wabula bo balaba bagenda, naye ng'emmotoka tegenda. Isirayiri yeetambula egenda. Egavumenti ya Museveni yavaako bannamuziga. Kati newunyiza mu lunaku lumu bwe ruti, TV zonna zaabadde ziriko amawulire g'aba refugees. Eggulo tewali TV yayogedde ku ba refugees, tewali. Naye ng'olutalo kafungula nkete luli e Congo. Luli e Congo, abantu bakulumuka badduka mu Uganda. Uganda ky'ekyokuddamu. Uganda ye the peaceful the country in the region. Gegabadde amawulire bwe twakikubye. Wallahi teri yayogedde ku ba refugees n'olutalo lw'e Congo olwabadde lukutte akati. Naye mumanyi eriggwa lye baaleseewo erijja.
omanyi oyo omusajja Museveni kati yaleseewo eriggwa bwe riti ekibi ba refugees babadde badduka okujja tebakebeddwa COVID-19 kati tusuubira pandemic nga ya COVID-16 okuva mu 15 olw'okuyingira Uganda nga tebakebeddwa kakati mwetegekere lockdown lockdown kubanga ababundabunda babalekedde gundi COVID-19 mbabuulidde wano era bagenda gamba bakuta abakongo wano mu Kampala nga balina COVID-19 muggalewo Kampala naye mumanyi ebyo byonna bannamuziga Katonda yabajjako bo mutezikuba bantu bannamuziga Mukama yabajjako kati ebigaali bitambula bwerere abasajja be batuuka ne bamugamba muzigwe Farao Katonda wa Isirayiri ali mu kubalwanira kino kyolaba tuddeyo gye tuva kubanga Katonda wa Isirayiri ali mu kulwanira Isirayiri mbabuulira abasajja soma Bayibuli bamugamba naye olaba guno omusana ogwako ekiro kino ng'ate eriyo enzikiza ekutte Katonda wa Isirayiri ali mu kulwanira Isirayiri lwaki tetuddayo ewaka Abamisiri lwaki tetuva ku Isirayiri n'abagamba sisobola kuleka abaana bano awo mu maaso waliwo ennyanja tebagenda giyitako ngenda basanga awo ku nnyanja ne bamubuuza naye gwo omusana ogulaba n'abagamba tugutomere gwe tugende ne bagenda otuuka bwe bati omusana ne guvaawo ne gugenda maaso n'abagamba n'abagambye guntya eyo empagi y'omuliro entya n'abagambye olunaatuuka ejja kuvaawo kumba ayingidde mu nnyanja takimanyi hayita wakalu ayingidde mu nnyanja takimanyi nti nno yatuuka n'okuyingira mu nnyanja yamanya ali wakalu Bayibuli egamba amazzi gakola ekisenge ku sayidi ne ku sayidi wansi ne wajjawo enfuufu ye alowooza ye yakola ettaawo wabula bannange nazimba ettaawo luno oluguudo oba abakoleya be baalukola ndowooza Bachina kumba ali mu nnyanja wakati ennyanja neddawo naye nga ennyanja tennaba kuddawo bannamuziga basooka ne bava ku magaali nakugambye muka Museveni yamugamba bw'ati omuntu eyakuwa amagezi okukwata NUP bw'oti ye mulabe w'eggwanga va ku NUP namugamba kola kyonna ekisoboka okulaba nga Segirinnya awona otherwise eggaali teririiko namuziga batula mu meeting ne bagamba wabula ekintu bannaye ani abyogera namuziga zaava ku magaali wabula bo bakyawalula kubanga Bayibuli egamba Mukama yagamba gundi Musa ngenda kakanyaza omutima gwa Museveni kuba nina we mwagala ye yayingira ng'alowooza yazimba ekisenge wabula bannange nakola ekkubo lino nga naye ne mu bwongo bwe tajjukira nti takolangako ekkubo lifaanana bwe lityo mu Egypt ate yo Qur'ani egamba bweti nti ennyanja yeekubamu amakubo 12 buli kikano kiyita mu kkubo lyakyo kakati awo simanyiwa naye Bayibuli etugamba amazzi ne gazimba ekisenge galo ne gadde eno ate ne gakola ettaawo Farawo n'agamba wala bannange minisita wa roads simanyi works opane Katumba Wamala yakola enguudo Katumba Wamala wakola oluguudo amazzi ne gadda bannamuziga gavumenti bannamuziga baavaako dda ennaku ezo baali nga batudde mu meeting bagamba bannange inflation esusse kati bannange sente zivuddewo bo solution eri bweti mu kuba abantu bo mu abazungu batuwe sente bannamuziga ba finance baavaako dda kakati bagamba buli sente eweerezebwa okuva ebweru basooke batuweereze passport batuweereze ne visa zaabwe tulabe bagenda kukolayo ki bannamuziga baavaako awo wonna kubba sente akawunti eri mu banka nga tekola nnyo nga sente kweziri muzigjeeko bannamuziga baavaako dda gavumenti emenya Museveni naye tekimanyi nti Katonda bw'ayingira mu lutalo asobola okuggyako namuziga amagaali ne gazitowa bwe tubagamba okusaba nkitegeeza kuba Katonda yekka yasobola okuwonya baasi n'esiriira abantu ne bataka
ebyamagero ebyakolebwa mu Bayibuli ku mulembe guli Katonda abikoze ku mulembe guno nga mulaba naye temubiraba abamu tebabiraba era ne Museveni tabakkiriza bbira bagamba ezo buleeki temufaayo ezo buleeki akulimba yakubye bomu emmotoka n'agattako ne petroli Nabukadoneza yagamba bw'ati mukume ekikoomye eky'emirundi 7 n'abayita n'abagamba wamma Shadraka ate olabika oli mwana mugonvu oba bakuwaayiriza wamma wagaano kikola naye bw'oba ofukamidde nze n'oŋŋamba kati nga nze wendi gwe n'okiŋŋamba oba owonye omwana amugamba teweetawaanya sigenda kufukamira n'agamba omuliro ogulaba n'abagamba ngulaba n'abagamba bw'ati ono omwana alina emputtu ogwo omuliro mugukuma emirundi 7 okusinga bwe gubadde ne balyoka bateekamu kalitunsi ne bateekamu emisambya ne bateekamu emmuli ne bateekamu ebitoogo ne bateekamu ebisanja ne bateekamu essubi ebintu ebiboostinga omuliro n'agamba kati mubasuuleyo yagambye eno bomu okukikola obulungi okubamaliriza abantu amangu tuteekeko petroli baavuddemu nga tewali afudde Katonda bye yakola luli abikola ne kaakati naye tetusobola kubiraba nti Katonda abikola Museveni kati yakaluzinga bomu nga mmekezo ndowooza ziringa na 6 kati ziringa 6 tannatta bawera 5 mu bomu 8 tannatta bawera 5 naye nga bomu emu eyasooka ey'ekkomamboga yagamba yali ayagala 6 juzi mu yabbasi yabadde akwasizza 8 tewafuddewo n'omu bannamuziga baava ku magaali ne bomu kati okutta muganda wange bannamuziga baava ku magaali wabula yagamba tugende nedda wamma Museveni genda ojja kusobola awe yongereyo Museveni waffe gwaliko genda naye ogenda okukyuka bwoti ng'oli mu redisi nkubuulidde bagamba Lwakasiisi dduka nze honalebo Lwakasiisi abasajja bawambye ngenda wano ku Bank of Uganda Lwakasiisi gira we baamukwatira byalinga byakusaaga avuddeyo 2010 okuva mu kkomera yagenda okukola bw'ati ng'ennyanja ezzeewo Lwakasiisi agamba nno muneyi byalinga ebyokusaaga ate be twali nabo bo badduka nti bali eyo Canada mbawuliza bali Canada eyo bali US badduka ba minister bagenda gwe kite wagenda nagamba kangendeko ku Bank of Uganda oba nzijeyo $1 nga ndaba nze honalebo akasajja kaamukwata yagamba mu ddakiika emu yali honorable minister ne bamutwala emakindi akasajja akatalina nnyota ne kamugamba buukabuuka ng'ekikere n'agaana ne kamuvulunga mu musaayi ogundi ogwabe basse ne kamusamba ne kamuvulunga mu musaayi n'agamba nze honorable Lwakasiisi yagenda okwejjukiriza bw'ati ng'ali mu redisi wakati kye yali tamanyi wamma Museveni genda mu maaso gwe yagala okutta gwe mutte simanyi mbw'ogenda kutta kabaka mutte oyagala kutta Kyagulanyi mutte oyagala kutta Shamimu Malende mutte batte nze Museveni sikwetondera because I'm coming for you osobola otya okugaana okwogera ku muli w'enguzi mbuno decorated Museveni oli decorated okusinga Amini oyina byokoledde Uganda tukuteke ku minzaani ne Amini njagala eno eyakabirizi omanyi minzaani zino ezammwe zino ez'ennamba zibba minzaani etabba ebeera yakabirizi kati awo abasiraamu bayagala genda minzaani yakabirizi eri open batuuza wano ne wano ne bw'otatunula mu kalimi kali otunulira butunulizi luno olujegere n'olulaba eriwo esinguzo kuzitowa Museveni tukwate omulambo gwa Amini tuguteeke wano naawe omulamu tukuteeke wano tulabe oba osinga Amini yawafugira emyaka 9 ofugidde 36 tukuteeke ku minzaani Amini omusinga okuzitowa ani yagamba okukwata kwa Amini decorated waffe VCCU swaswaswa ebyo byonna bitiibwa bye ani yagamba omukwatako ogaana otya okukwata ku musenero nga bye eggwanga Museveni tayagala bakwate ku musenero kuba Museveni ye mubbi nabagamba Museveni bye yatambula mbwalwanyisa nguzi yali asimba nguzi okuva ku olwo bwe yakwatagana ne musenero olwo ne batta ddiiru
okubba eggwanga kati ali mu kuyamba ku Musenero. Museveni tugenda kukukwata olunaku lumu bwe tuti kwolwo enjuba tegenda kuvaayo. Omanyi waliwo olunaku olusobola okukyanga olulala naye mu kuziba ne lukyuka abeeka mwokya baalulabako. Nga Jennifer Musisi yasalako omukazi omunaku nga mukamba okukira ennumba naye nsiranye naŋŋamba waliwo olunaku olujja okukya Museveni nga lukedde ng'olunaku olulala. Ojja kuwulira za breaking za news nkubuulira. Ate ng'oli wakati mu nnyanja tokyalina w'oyita naye nga n'eggaali namuziga yavuddeko. Omanyi waliwo ebintu bye tutunira ng'ebyokusaaga. Bannange emabegakaawo tubadde n'omukazi Namuganza, rest in peace. Namuganza yalagawo. Namuganza nga yavuma NUP. Ayina lwe yayambala jjiini. Namuganza yayambala jjiini awo ekyambogo ku ttaka. Mujjukire kye kifaananyi. N'alyoka asitula ekikolo ky'abalugu n'akiteeka eno waggulu bw'ati. Ne ŋŋamba y'oyo Namuganza mwana we waffe wali Busoga. Namuganza n'alyoka ajooga buli kiramu. N'alyoka avuma kadaaga naye Namuganza yafiira mu COVID. Namuganza yalagawo. Waliwo olunaku olujja okukya Mbayo, Esther Mbayo yagamba NUP etuwangula etya wano e Busoga. Muwanguzi talina kuyitamu mu mubbe. Muwanguzi talina kuyitamu. Mufumbiro talina kuyitamu. Bejiro talina kuyitamu. Ne bamugamba balidde nti tebajja kulya. Mwe mulangirira oli. Kakati ali ku mpuuga. Mpuuga nakugamba onnyambeko otuuseewa. Abasajja bantwala mpuuga. Waliwo lwe nze mbagamba okuyita Katonda mu lutalo luno mutemujja mulaba fizikale kubanga mwagala Katonda gye nga bwe bagambanga bwe bati Amini bamusindikidde yawo amagye gavudde e Tanzania gatuuse egindi. Olwo mutegeere nti Nyerere azze kubanga asindisa amagye. Nedda Katonda temujja mulaba bwe mutyo. Katonda we mujja mulabira mujja mulaba nga baasi eyidde neggwaawo ne batajjaamu yadde omugugu gw'engoye naye abantu bonna ne bafuluma. Kati gwatakigira ogamba munnange nno baasi yayidde naye nange bonna baawonye. Naye omanyi empona gye baawonyeemu ne bawona bomu ne Petro omulundi gumu bamaze kuvaamu. Malayika yabadde akutte bomu n'agita. Era abantu bagamba kyabise kintu kyabise awo ebbu. Ye Museveni n'agamba bw'ati gundi ono omusajja ono Muhoozi David Muhoozi yagambye gwe gwabadde mugugu gwa ngoye. Babadde bava kusuubula ngoye. Omugugu gw'engoye gwe gwayabise. Kale ssebo David Muhoozi ojja kutubuulira kati bwe gubanga omugugu gw'engoye gwabika owino lwe yajja nga tetwawulira kyayabika mu owino. Omanye emigugu gy'engoye ejajjira mu owino nga tetwawulira kintu kyayabika mu owino kubanga owino senga nakakati bikyatulika. Omanye emigugu gy'engoye egiri mu owino nga tekyayabika kiyabikira mu baasi. Tuyite Katonda waffe ayingire mu lutalo luno azitoye namuziga z'abalabe baffe. Museveni ayagala kuva ku meeting ate oyina ozigendamu kubanga ate eyo gy'okubira essimu nja kufulumya nja kulikodinga Museveni ng'okuba essimu nfulumya akatambiko kati olwaleero oba tonnaba kumuyita nkyogedde leero ayise Joyce Nabbosa Sebugwawo kakati bagenda ddusa zaamu Nabbosa omusajja yatutegedde tojja. Nze nja babuzaako embiibya kubanga mbalimu nga ntunuka. Fresh Kid Joe Fresh Kid banteeka mbalimu nga kati Museveni nkulimu nga ntunuka. Wamma tuyite Katonda ayingire mu lutalo luno azitoye eggaali ly'omulabe waffe eyessala yokka gwe gy'oba osaba mu lutalo luno. Mukama azitoye yessala nagisaba Museveni lwe yalayira ne mugamba naye Mukama lwaki ebintu bino tebizitoyerera omusajja ono. Abandaba ne bagamba mutabani wa Katongole yagwira ddala eddalo. Ali wali mbunaasaba mbu court of arm ezitowe kati court of arm gye baabajja mu muti olwo emulemesa etya okukola
okukulembera eggwanga. Weebale nnyo Mukama. Coat of arms ezitowa yakuukako Namuziga. Bomu nazo bwe zikuba tezikyakwasa, wabula zikolayo kasayini akalaga nti abadde ayagala batta. Abadde agenda batta, mulabye? Abadde agenda batta. Weebale nnyo Mukama. Katonda waffe anaatulwanira, naffe tunaasirika. Genda osome essuula eyo yonna ogiddiŋŋane, ogifuula essala ye eya revolution. Buli lw'ofukkamira ng'okusaba, jjayo ebigambo ebyo obigambe Mukama buli lunaku. Abikole Falaawo ow'omulembe guno. Falaawo emipiira gitonnya, ssente tewali, social media yagenda, abantu balaluse, tebaagala kumanya. Ba refugees bazzeeyo, anti olukoba lusibidde ku ba refugees bazzeeyo. Eggaali livuddeko Namuziga. Wabula ayina okugenda mu maaso, genda mu maaso. Wamma Mukama abawa omukisa. Katonda wulira gwe, gamba Mukama naawe omulabewo, omulala yenna Mukama akimukole, akugobera obwereere. Mukama amukuuleko emipiira, agende otuuka ewaka agambe sirina mipiira obwedda. Mukama agikuuleko. Mukama akuulako Namuziga emipiira syo. Mukama ayinza okukuulako omupiira naye mumusagane Katonda. Wamma tusabe enve wano. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lw'olwaleero. Naye Mukama ng'oli mukulu, gwe ayinza okuddira okuzitoyeza omulabe waffe olutalo. Mukama ffe baani? Omanyi omusajja yali yatusiigamu katengo, kati naffe katumuddize katengo. Naye Mukama oli mukulu. Museveni alina akatengo. Wulira Mukama, Namuziga zeggaali lye tezikyatambula, tekuli mipiira. Kati naffe tumuddiza katengo. Yeebuuza bwe naayogera n'olyemu tebiifulume. Ako ke katengo kakati bandeetere Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwaawo. Ako nako kaba akatengo. Naye weebale nnyo Mukama, omusajja alimu akatengo. Abasirikale tabeesiga kuba ate be babituwa. Basirikale baminisita tabeesiga kuba be babituwa. Baminisita Mukama weebale. Abayambi be ba permanent secretary be babituwa. Mutabani we ye tumulinda atamidde, kasita ateekamu bw'ati mutama we byonna n'abyogera, ffe ne tubiwulira. Mukama leka omwana oyo ayongera atamiirire ddala. Mukama oyo omwana mufuulire ddala drunken master, bw'aba tanywedde nga talina kye yeekolera. Mukama wamma walaba ku firimu ya drunken master, omwana oyo abeerere ddala drunken master nga bw'atanywa akankana. Mukama omwana oyo leka anywe omwenge agumale mu bbuluwali mu linnya lya Yesu, kubanga bw'atamiira abituwa. Wamma weebale nnyo Mukama. Naye leka Mukama olutalo lw'abasajja bano Namuziga ezitugoba ozikuuleko emipiira. Obakuuleko emipiira Mukama. Museveni Mukama kwata obakuuleko emipiira. Eggaali lyabwe nga teritambula. Balina eggaali nkaaga. Simanyi balina ne ze bajja Kaweweeta, balina ze bajja egindi. Zonna zigoba Musa ne guruupu ye. Weebale nnyo Mukama. Kaakati ekintu kiryoke kibazitoowerere, tebakyadda mabega, tebadda mu maaso. Naye nga balina okufuba bayingire wali mu Red Sea. Awo Mukama we tugenda, Bayibuli egamba bweti, wagamba Musa, bwe naamaliriza ono mmale okwegulira ekitiibwa mu maaso ga Misiri, ate mmwe nammwe nzije mbakoleko emikolo. Awo nammwe mulyoke mumanye ekitiibwa kyange, naye nga mumaze okukola ku bano, nga mumaze okubakolako emikolo. Mukama wakola emikolo ku Falaawo, Mukama wakola emikolo ku Misiri. Bayibuli egamba bweti, ebiwoobe ebyali mu Misiri tebigenda kuddayo, ate ne mu nsi yonna tebiribaawo. Ebiwoobe ebyabuutikira Misiri, n'ente zaakaaba, n'embwa zaakaaba, n'embuzi zaakaaba. Bayibuli egamba tebiriddayo kuwulikikako mu nsi. Tulaba ne lwe bakuba Abamerika ku Pentagon, ensi yakaaba, naye giri emiranga tegyatuuka ku gya Misiri. Bayibuli egamba tegigenda kuddayo kubaawo ku nsi. Mukama njagala ozitoye eggaali ly'ono omusajja. Abazungu bamumme ssente,
wakati wali kitambula revenue mugambe tetukyakolekitinga ssente. Ate omanyi bali extravagant bo mu kuyiwa ssente teri abasinga. Kati tulabe ze munaayiwa. Hati temulina ziggulawo masomero. Temugenda Mukama leka neezivuga emmotoka y'okuva Entebbe okuyingira Kampala zimubule. Mukama leka Museveni akyusa atambulire mu konvoyi nga ya boda boda. Ate olwo emmotoka ate zinywa buwanana nga nabwo buweddewo. Mukama ekyo osobola okikola, osobola okukaza eggwanika ly'enkya. Ne tumulaba nga tulaba gurupu ya boda boda etambulako ffe boda boda zino kiki. Tutegeere luvannyuma nti oyo Museveni yabajja e Nakasero. Olwo emmotoka tezikyava waka, namuziga omuggyeko. Kati ate ne namuziga wa boda boda omuggyeko tumusange ng'atambuza bigere. Kati tujje tumukwatire wano kujja Kalanda. Mukama kisoboka, Mukama osobolera ddala. Inze Mukama tewali kyotasobola kukola ekyo kye nakuzuulako. Bw'oba osobola okuteeka enfuufu mu nnyanja, kati kiki ekirala ekikulema? Omuntu asobola okuzaala ate n'afumbirwa nga ali virgin. Mariyamu ye yannema, alina first born naye afumbiddwa ate ali virgin. Ebyo Katonda byakola. Nze sina kyentya kusaba Katonda. Mbuwa Mary yalwadde kansa ali ku stage 4. Awo omuntu olama bulami n'otulaga coffin weeri n'eddaame lyo n'ofa. Kati katulabe oba wa Mary yafa oba anaafa. Taliwo. Wamma weebale nnyo Mukama. Mukama ne Haji Kyanjo tumusabira. Mukama oyo musajja Haji Kyanjo yalagula obunnabbi, njagala alye ku bibala by'obunnabbi obwo. Mukama nkusaba. Museveni yawa Kyanjo obutwa, naye Mukama nkusaba Kyanjo atunule mu ntaana ya Museveni. Mukama Kyanjo alina okutunula mu ntaana ya Museveni. Museveni yamuwa obutwa, naye Mukama Kyanjo ajja kuziika Museveni, alye ne ku mmere ku lumbe lwa Museveni, anywe ku mata ne ku soda, kuba tujja mugabula. Tujja gabula ate Mukama abaziisi tetuubawe. Haji Kyanjo alyoka atambula dde waka. Gwe weesootinge ne Kyanjo wo, oba omwongerayo 15 oba omwongerayo 3 okuvaawo. Naye nze essaala yange egamba Kyanjo atunule mu ntaana ya Museveni. Awo Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna twongera obikuddiza nnyo okusinga. N'abaana b'abaana baffe tuli bagamba nti Museveni yawa Kyanjo obutwa, Kyanjo n'asoma obubaka ku lumbe lwa Museveni. Omwana akubuuza ekisoboka kitya? Ate yawa obutwa yafa, gwe bawa obutwa yasoma ekirango. Mukama osobola obikyusa. Nze Mukama Kyanjo ajja kutusomera obubaka. Ffe ng'abajjeema bafowunda tusaaliddwa nnyo obutasiba ku Museveni olw'ebikolobero n'afa bufi, naye Mungu amutebenkeze mu bitooke. Mukama ezisala tujja zisaba mu linnya lya Yesu. Amiina. Abalwadde tubasabidde Mukama abawonye, n'abayita mu mbeera ez'enjawulo eza buli kika Mukama abasisinkane. Mu linnya lya Yesu tusabye. Amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, sikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamye, ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawa omukisa, obudde bugenze, tusisinkane enkya nate Mukama bw'anaaba ayagadde. Naye gamba Mukama azitoye olutalo ku sayidi y'omulabe waffe, atwanguyize ku sayidi yaffe, then tusomoke Red Sea mu linnya lya Yesu. Amiina. Mweraba nsigadde nze SPS Muwire, tusisinkane enkya. Mukama bankuumire, mbaagala nnyo. Mweraba. I sign out.